nzize okweyongerako ettaffaali era nga nsima byongera kakisa kano akampeebwa okusobola okubeera nga neeyabya bino ebintu nali situlanga akawa mu bulamu okuba nga neeyabya nenyumya sitole yange eno nga bwe nnyumya era kisobola okwewuunyisa maze emyaka kumpi 2 nga neetegekera akaseera kano naye nga sifunanga buvumu sifunanga confidence kwegamba nga nze muntu nga buli wemba nfunyeemu free time tugeze nnyina olugendo lwengendako ekintu kye neesunga kugenda ku channel ya Mr. Sozi nfuneyo sitole tekemu headsets matu olugendo olunyumire mbe nga ntudde mu bus mbe nga ntudde mu taxi mbe nga ndi kwevuga naye nga nina kyempuliriza ate nga stories ezo zinkolamu omulimu nezibaako kyezinnyongerako nga nange muli nga nerutuka nempayo ku sitole ne lwabaddeawo neŋŋamba leero kanne challenge ndabe kubanga sitole eno madde sigigattagatta bukyanga nzaalibwa okubanga ntuulaawo nensobola okubinyumizaako omuntu tweyanza guno omwaganya ow'omukwano ow'oluganda Mr. Sozi gw'otuwa okusobola okweyabya so bino ebintu biswaza naye ate tusobola okubigamba abantu batatumanyi ne basobola okubanga batugolola oluusi ne batujajinga kubanga mu nkyamu mwe muva engolokofu so ng'ebyo byonna biwedde Arira muyisizaamu eggaali mwonoonye nga bwe nkyogera ne Macreda naye aneewadde sijjaganda ati mwonoonye kubanga oyo nali mwagala era nga nkikozesa mukwano nga simuyisamu ggaali wabula nga nkikozesa mukwano nga newe yandiganyisa ndi mukyaye yes so nengenda mu maaso n'okubanga Layira enkolagana yange naye egenda eserendereba yagenda nga eserendereba natuuka n'ekiseera ne bamutaminatinga ku driving school gye yali n'abanga waliwo ekyagwawo naba nga takyakolayo ng'anoonya mirimu awo sente za renti ne zibula so nembanga communication yange nayo yeesala ate we natandika okubanga nkolagana ne Arira nga ne Arira neewadde nga mu kifo ky'okuyoya Layira ekyamazima nga njoya Arira engeri gye yali ewala tekyali kya buli kaseera kubanga byalingamu okwetegeka appointment direndi feri oli luddawa so bwe bityo naye nzijukira olunaku lumu oba kansooka emmaliriza eddala Layira tujja muddako eyo emaaso kiseera kyatuuka nga ndi kwetaggulula ku Layira nakiraba ekyamazima nga ndi mwetaggululako saamanya lumu nali nziri ewange ngenda okulaba nga mba naakayingira wayisewo eddakiika nga 5 nga naye ali ku mulyango akonkona so mu ngeri bwetyo bwe yamanya bwawe nsibuka naŋŋamba ssebo bulijjo kumbe wano wobeera naye nga gwe ontawanya butawanya ng'ewange gy'ozungira lwaki kyagala mmanyewo bannange kitegeeza nze onkozesa bukozesa ne mugamba naye yagamba dda ati nali nkwagaddeko si gwe yabinyingiza twavaawo obubi nnyo naye n'addaawo ku mulyango w'abaniiba n'akaaba kubanga kirabika yali ankesse akabanga n'olumu alina we yayimirira ebusukka w'omuzigo gwange gwe nali mpangisa kirabika n'alaba ku Macreda ng'ayingira n'alaba ku oba Arira simanyi kwaba babiri bano yalaba n'agamba nze ojja nonkyalira ewange se nonnimba dati olina nze nzekka kuba nali newala okumulumya bwe nakimanyi dati omuwala ono ali addicted kunza njagala newankubadde nze ekyokumwagala nga sikimugamba dati oba ngwagala nga siyinza kubalaata mugamba owaaye nyinayo omukazi nyinayo omuwala kugamba sinze muntu asobola okulumya omuntu intentionally ntandika omwesomerako nti kale gwe nkozesa bukozesa obeerawo mu injury naye nyinayo omuntu ali perfect tugamba nga siyinza bikola wabula yabyenoonyereza n'abyezuulira n'agamba bulijjo mmanyi nafuna omuboyfriend nali manyi oli bba wange kumbe gwe olina obuwala bw'okukusenewuwo nadda wali kukubona ku lubalaza lwa Land Road natandika okukaaba obuzigo obwo naye nga nze tebunde kinakola nenzigalawo nenyina nentambula ate anadda ku mulyango inasala kufulu ennyumba gyatasasula so nemulekaawo nemugamba bwoba okooyo ddayo tunja kusinkanayo twogere ng'olaba agudde mu laavu naye nga simukwananko nali just musaasira
kyovulaba n'essaawa zino omuwala gwe sitaayagale ate simuwa ssente mpa ssente omuntu gwatamanyi n'azimutuusaako naye siyinza muwa directly nti nze azimuwadde yaba alaba laavu yaba alaba dati oye omusajja oyo alaba mpadde ssente kitegeeza nkwana. So omuntu yali amuyamba nga amusaasira yajjamu dati laavu. So bwekito bwe kyavaawo ekiseera kyatuuka n'okutuuka ng'embeera ey'e Kampala emuyinze. Embeera ey'e Kampala we yamuyinga n'asitula Aruyera nemusitula nemutwala mu kyalo ewa Mange kubanga yatuuka ekiseera ng'ennyumba ye takyasobola gisasula ng'omulimu guweddewo ng'ate nange tayinza kumbalirako kubanga ekyamazima nali simuteekamu ssente. Waliwo amagezi Mr. Sozi ensonga lwaki omukutu gwo nagwagala nnyo lwansonga dati ebintu ebisinga byayogera ngenda okulaba nga nabiyitamu ate nga bituufu kwegamba ebanga experiment gye nagezesa ne neebuuza kyava ku kino ate nga kituufu. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasoma baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 100 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali owana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa wekiri naye naawe kenyini oddamu n'opima napulusi nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannamwe bonna bazimbye ne pooti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukute nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neibono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate so kyawukable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 100 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde ezimba apartment bwagala ezimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes. Begamba omuwala gw'otayagala kiba kizibu nnyo okumwesumulirako n'omuwa ssente ate yaba afuba nnyo akusanyuse kati zinatuuka n'empanyi nnyo layira ssente wali nga nakamusinkana naye kasita yamala okunkola bye yankola nemba nga simuteekamu nnyo nemba nga sikyamuteekamu n'okumusasira ne kukoma nga dependinga kuzize mpozi obuntu butonotono nga lumu enaku za birthday era wabeerawo n'anywa dati nze muntu yasooka kuza birthday kubanze nfaayo nnyo birthday y'omuntu gwe mba nga nziza newankubadde esala nko keeki yange mu bulamu oba lwaki abantu abafa abafaayo tebatufaako ekyo nakyo misasuza bwekyogereko abakazi mutufeeko naffe twagala. Anyway, that's how we are created. So ekiseera kyatuuka nga omulimu guweddewo nga ali mu process ya kugoba ku bintu bya kuddayo Saudi naye ate nga bwe bamubanje bamukonko najjukira asula mu kibuga nyumba gipangisa mitwalo 10 na mmeka sijjukira. So nga olusi asulamu abeera mu nyumba neyeesibiramu n'abeerawo ng'abeera mu maziga yejjusa gyenvuddewe kwegamba nendaba ng'embeera gye namusangamu ate kati agizzeemu yali amanyi afunye olulenzi ate nga alaba olulenzi tebulimuliiko kwegamba nemulaba ng'ali mu depression nabanga ate ebirwadde actually bino bibyandekya n'okuba nga mwesega nemba nga sikyatundula naye vanira nnyo nga newe sikyakiikayo nga alina obuzibu bwa infection zamuleetera okubanga zimuyisa bubi ate kyesitagambye dati maama wange yali omukyala nga ffe tetwagenda nnyo ku bikogundi ku malwaliro okutujjanjaba era wakutwaliddwa mu ddwaliro omanya oba oli bubi nnyo ng'oli bubi nnyo era nga ekirwadde ky'olwadde tekiriiko buvumulo wabula nga ye mukyala agenda ebulamuugi ng'alina mikwano gye abantu abo benjagala ennyo abava ebulamuugi nga balina emiti egya habu bamulagira ebagikozesa nga si basamizi wabula just nga omuti bagusalako nga naye ali awo alaba si bino bye batunda mu traditional intelligence wabula nga asoogera n'abyeyengera kugamba nga ye muntu asobola okulaga n'agamba genda oli omululunza oba olina omusujja gugenda kuyamba woona omusujja oba ng'olina kino ekirwadde nywakka n'akadomola kano nakakamudde ka muti guno gugenda kuyamba kugamba nga era ne side income y'endala we yamala okukola business y'amata ye side income gye yaddamu nga wowulira nti
oyina alusazi oyina aniya yakugenda bugenzi bulamugi nakugirayo eddagala erya habo nalyetokoseza gwe naali kugiramu juice nagamba obudomola bunywe buli ku makya mbusimanyi tozaala kwegamba nga muntu wa Yesu muntu wa ddiini naye ate nga akkiririza ne mu traditional herbal trees okusobola okuba nga zisobola okuyamba okujjanjaba kubanga ate newokola research amadagala gano getumira nago bagakola mu traditional trees waliwo chemicals nyingi zibajja mu bibala mu miti egya bulijjo songa era abikirizamu nnyo kati nalaba nga Omuwala Layira abonaabona n'ebintu bye namusanga nabyo infection zimuyisa bubi buli kaseera abeera awo oluusi navaamu ebintu ebyeru n'ogamba yono kati kwe kumusitula laba ekyobusiru kyenakola kwe kumusitula neŋŋamba ku mama wange ati waliwo omuwala by then mama wange ali muyingiza mu group nga naye oluusi abuulira ku baana b'obuwala abaali mu platform eyo era nga wajja n'ababuulira n'ababuulira ku storage avudde butebe basobola okuwangula mu nsi eno bamusanyukira nnyo kakati lekkubo linakozesa neŋŋamba maama waliyo omuwala maama samugamba dda ati kaali kamere kange nti kekanyonoona naye namugamba waliyo omuwala bambi namusanze ng'ali mu mbeera eno n'eno naye talina waakusula jjukira nagambeko mu bitundu biri ebiwedde that mange yali passionate about ekitonde ekyobuwala ng'era abatalina waakusula abo basanze ng'ekyamazima bali ku muggo gwa ntaana asobola basona batwala ewaka n'abakolamu omulimu oluusi yabanga ne bizinesi n'abateeka mu bizinesi kwegamba omuntu n'abanga amugunjula mu nsi ey'omwoyo n'abanga amutendeka n'empisa ez'obuntu obwa bulijjo so kuba kumpi yatandika ng'abawala 5 abasinga ne bava ne mu kanisa n'embaga nakati bali mu bufumbo abawala 5 bonna nga bakulira waka ewaffe naye nga si baganda bange tetwakula nabo just yabayita n'abayamba buyambi so kati noono wenamanya history ya mama wange asobola okumuyamba nemugamba maama nkusaba ono omwana omukwatemu osooka omwe ku ddagala eryo erisobola omuyamba ku infections kubanga nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy facial treatments counseling services gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano Dama Coffee 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo obwo n'embeerayo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. So kati noono wenamanya history ya mama wange asobola okumuyamba nemugamba maama nkusaba ono omwana omukwatemu osooka omwe ku ddagala eryo erisobola omuyamba ku infections kubanga ajjanjabya infections zimulemeddeko ate n'ekirala katono yette kuba olunaku lumu nzijukira yalikodinga mu group n'agamba nze kanve ku ensi eno entamye buli musajja nkozesa bukozesa awo atandikira okuba nga ayagala okozesa erinnya lya okunona erinnya lya njukira mu group bampa ekitiibwa mu eyo platform ya WhatsApp bampa ekitiibwa nze kuba nze katandisi waayo kati laba kanaakaano we katandika okuba nga katandika okwasanguza ebintu ddaatu gwe muwa ekitiibwa mbeera naye nga tutundula vanilla simanyi firimu ogiraba naye nga tannabijjayo kati we nalaba agezaako kubanga ali indirect agamba buli musajja nkozesa bukozesa ne be nali sisuubira bulabula ne mugamba
omanyi kati gwe kikogeza depression ate kubeera lonely ate n'akasente kaweddewo ate nange yali akusanyusa sikyakusanyusa mu ngeri y'ensimbi naye ngenda kusindikako ewa mmange asobole okuba nga akubuulirira akusabira ate nga akujjanjabira mu ngeri ya habu osanga onoowona ejo n'osinzira n'ogenda n'oddayo ku kyeyo kati ye bambi yalowooza musindisi wa maama ye n'agendayo mu kifaananyi ky'obwannazaala naye banaye simanyi bamutegeera mathematics on kati yalowooza musindisi wa maama wange asobole mukonfaminga nti yabeere mukyala wange naye nga nze mama wange n'omukazi agenda gwe ngenda okuwasa mumanyi era we yamulabako yaŋŋambirawo munnange Andrew kana akawala koolese nga kalwadde nnyo bannange tokawasanga akayina obulwadde bungi be abaana b'ozaala n'osanga ng'omwana wo gw'omuzaddemu mulema kubanga asikidde ku bulwadde bwa maama wegamba nga mbuliyira bw'atyo kakati nekyo kyabaawo n'abeera ewaka era n'atuuka n'avaayo n'adde Saudi kati awo njo tandikira nga ali Saudi nkubuulire butya bwe yayonoona erinnya lyange kati katudde ku Aliera ankubira essimu nga byonna byabaawo twamiitinga ne tutundula vanilla emirundi egiwera mu 6 kati awo nga mpumuddemu ndi awo ndowooza ku bulamu kyekidda kubanga bo bonna nga sikola tugenda ku nkomerero ya 2021 awo wonna nga sikola ndipendinga ku ssente eziva ku ssimu okusinziira ku mirimu gye nkola ku ssimu okwogera n'omukyalo w'e UK ne bano abakoze ne banneesigisa ne ssente zaabwe okubasasulira amataka okubazimbirako ennyimba zaabwe n'okusindikira ku bantu babaagala nzisindike naye nga batuma nze Western Union ngende nziba withdrawingire so era awo kankuzeko ne mabega awo munemu ku platform awo bambi nafuna abawala bangi nga bankolwakingako nga baagala balowooza ndi awo naye ngikyamazima walaba nga tomuliiko agenda kwekizitinga platform kubanga abalaba nga gwoli buffet era awo eyajiranga azze kwetega nze agenda okulaba nga gwe tobiriiko bamwe batuuka n'okunkubira zi video call bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesugwa mu nsika ya furniture bamwe batuuka n'okunkubira zi video call ez'obuseegu olina kubeera nga yeeyambudde bambi waliwo akawala specifically akoko katandika okubeera kakwano kange kane kambuuza ne kaŋŋamba munnange wano wenkolera kali Dubai wano wenkolera Omuwarabu yampadde $5,000 kagende bweru e Dubai nga mbeerera nga kakyali embuzi ekyali ku ttale mbu Omuwarabu ampadde $5,000 naŋŋamba ntondeko vanilla naye ekiro kimu nva muwa amagezi ne mugamba omanyi kibambi balamuyita ka Jane nkubulye munnange oyo yes agenda kikola mulundi gumu naye tewali musajja akutta mulundi gumu ajja kubeera buli kaseera ng'afumintiriza butya bwe yawoomerwa omubisi gw'enjuki luli era akomewo omusajja togenda kuba naye na buzibu naye omukazi w'omunju bebe abaana aboobulira dati omukazi yamutemyetemye yajja kuwondera akola ekikyamu era sente zo zigaana so wenakawa amagezi nekanjagala nnyo nekagamba simanyi oli mufumbo kwegamba netubanga nyina okkakuba kubanga nze nali already ndi booked nga nyinawo Macreda saati kati ono aline ku ssimu nampeerezaawo n'emitwalo nangulira simanyi paasi simanyi ngulire kugamba nga nsikasika mungiremu oba endala n'ebyonna nembibuuka paka we yava mu group ngalaba omuntu gw'abadde alowooza dati alimu omulamwa talina mulamwa so okudda kwa Riera nsonyiwa okulandagana okwetoloola banjagala mbijjeyo buli kyenzijukira nkikubewo nga bwekizze kubanga ebintu bingi byenyinza okumaliza nga sikonyiiko kubanga story yonna ey'omutoyinza ajjukirako bimu na bimu Riera nankubeera dati omanyi kimunnange
mbadde mulwadde okumala wiiki nnamba naye we nagenze mu ddwaliro bankebedde nga ndi lubuto. Jike nali ku buliri essimu gye yakubirako gye nali ndabisa firimu nga ndi kulabira firimu ku ssimu kuba yali Telegram nedda yali X-Player nga nagenze kulabira ni wateke firimu ku ssimu kati nga essimu ngi holdinze mu bbaga Aruyala nakuba nga ngamba munange ndi lubuto. Wow, nalabye ensinga yeetooloola omuntu gwagamba nti ali lubuto takola era yene ensonga lwaki najja ne story eno okusobola okugamba that kaneeyogereko nsobola okwogera kino kinve ku mutima nga naye jjukira maama wange yaŋŋamba gusaba obeere ekyokulabirako ekirungi eri bato babasigadde ate least ogenda okuba ng'ozaala ng'oli mu bufumbo obutuukiridde oli right egamba nga oli kyakulabirako tobanga mukulu wooli eyafunisa abaala babiri embuto omulundi gumu. Kati ate ng'ekyo kijjeeko omukyala ono yaŋŋamba dda nga bino byonna tebinnabaawo twali tukyalina bato nga mputegidde ku mawulire g'okubanga nze nkukuta ne Aliera twekweka eyo oluusi ne kajja mu dduuka mwe nali ntundira amata oluusi ne ngenda mu dduuka mwe kali katundira ebitengi ne twekweka eyo ne twekola obusolosolo bw'ekito tebyali byamaanyi naye nga busolosolo mwekuba okuba obuwona weyabinga kati weyabimanya by then nga nimpifa binaŋŋambirawo byonna bikole naye omuwala tumuwasa biki ebimuwala oyo ekika ekyo biki kakati of course sinawe ntandika maama kumugamba ddati nazzeeyo wa Aliera Aliera ne mukola bino kwegamba ekyo nnyini nga kindepressing nga kinswaza kwegamba nga sinawe nsobola mutongoza ngo eyo ensonga ogijjeeko ekyamazima nali musiru obanze gundi vanna gwe nali ntunda nali ndowooza ddati tafunisa lubuto nekyenzijjukira kubanga nali ndi ku muntu eyali kafulu layira yali annyonoonye yali yanjigiriza widdi era nze nsobola okustressifyinga ddati ekyamazima widdi teri 100% perfect kuba sejjukira lunaku nalumu nga ntwala nkwata ekidola nengina nenjiwa amazzi mu mugga Kiyira sijjukira kubanga natuuka nga kasozi nga mpulira amaanyi gampedde nga nkwata ekidomola nenjiwa wabbali ku ttaka nga sigenda kuyiwa mugolodde nga mulimu amazzi gaamu akitegedde nesimanyi butya olubuto we lwakwata omwana ngamba ddati yafunye akantu akali munda nabeera depressed nga ne mu biseera ebyo sikola nenteebereza butya bwawe ngenda okujja sente so kekana kaseera kendigretinga mu bulamu bwange okugamba ddati ekyamazima nakola ekinnakati ekintomentinga nakola ekinnakati ekyandeetera okubanga nasula trust mu bantu abaali banzikiririzaamu nasula trust mu maama wange omuntu eyali anneesigisiza okubanga mbeera ekyokulabirako eri bato bange abalala kwegamba nzijukira era buli kaseera awo nanimbeddeko tukole tutya nangamba nange nandiruzadde naye simanyi bwe ntandika maama wange biki kugamba ne tubeera nga tukadde long story short nafuna emitwalo 6 nagenda nakwesa empeke bambi she bleeded olubuto ne luvaamu naye nga sijja gamba ddati ye yalugyamu of course yalaba nga sisanyuse kugamba nga ndi speechless nga mpunze ne sentence yazitoola kwegamba nezita omwana talina musango bw'atyo mukama nsaasira nsonyiwe era nze saa zino ebambuuza olina abaana ameka oyo omwana mubala kuba nkimanyi gyali muggulwa ninze kwegamba kyabaawo nzijugano nnaku lumu baide nalina akapiki kenvuga kuba nalina mukwano gwange ng'aggyeyo epiki eno ey'ekibanja mpula nga piki ya bbeeyi piki bino ebyekiwagi ebya tvs ebyali byakajja ng'oluusi gye ntambulirako era nzijukira nga ngamba jangu onvuga ontwale kuba siwulira bulungi buli kaseera mbeera mbleedinga nengera nemunonako gye yali abeera nemutwala mu kaluumu ka sisita we eyo gye yasula nga ajjuza bucket kubanga empeke zebamuwa zaali zijjuza bucket kubanga ya identifying amanga olubuto olwo Aliera bambi omuntu gwe nali saagala wadde okubanga nnyonoona omuntu gwe nali saagala kubanga ekyamazima mutuusa ku eryo essa kwegamba nejjusa kale singa saakikola kale singa naye
bino byonna bya 2021 naye ng'afunye olubuto ebyo natubikoze ng'omwagalwa wange ali official tabimanyi era nga wenzire ewe embeera perfect naye nga tamanyi biri behind me that nze muntu essaawa zinafunisiza omuwala olubuto ate olubuto olwo. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo, bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna eby'enjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo, tuyina cushion pillows abalina decorations, tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture, waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998 nenga tamanyi biri behind me that nze muntu essaawa zinafunisiza omuwala olubuto ate olubuto olwo n'alugyamu oba nange ne participating omuwala oyo olubuto okuvaamu. So wenti twagenda mu lusirika nze ne Ariera nowayitawo emyezi nga 6 nga tetukyabikola nga ne communication tekyaliwo okusinziira ku kyagwawo. Ekyala ne kituuka Ariera n'afuna gye yali akola ku dduuka erimu nga mwasula ng'alina omulenzi gwakula naye jjukirawo wonna sikyakola. Kati we nali sikyakola nafuna omusajja yali Dubai nga nentandika okugoba ku bintu by'okugenda ebweru. Njagala genda Dubai nkoleyo omulimu. Awo wonna bambi ne banfera ne mpaayo ssente zange $1.5 ze nali nkuŋŋaanyiza ze nali neewoze. Era omusajja oyo najjali Mukama amusaasire bali bamuyita Hole Kizito nga buli kaseera ngamba nsindikirako eri nnamba nangamba ngube ku passport nenjigobako nankubira essimu mbongende banzijeko medical wakyo naabula ne miliyoni zange 2.5. Kati awo nga ndi stranded simanyi kiddako bye mbadde ngobako omusajja nsuubiza that ngenda naye nga tebituukirira paka we nakizuula that yali tabbye nze nzekka yalabbye abantu bangi abasukka mu omu. Kyebala nze ngamba buli kaseera mu bulamu waliwo omuntu wobalina omufeerako era wobeerawo nga tebakufeerangako toli malayika weegendereze essaawa yonna kijja. Era buli muntu ku nsi eno alina okuba nga aferebwako, alina okuba nga asiriwazibwako. Kye nayogedde wali nga ndi ku sitole ya Macreda butebe bamufeera amasimu 4. Era awo we nali stranded nga ndi ku kisenge ekikomayo. Kakati COVID we yateera ddala n'abanga aweddemu nasigala nga ndi mu karuumu ndi awo nzeka obulamu munfundiridde nkoze ekintu mbeera mu depression nga ekyamazima natuuka nekyana ne breaking down nga nali simanyi omuntu yali perfect nga nze nga we nali nsuubira nsobola okutuuka kusira nenzijjamu olubuto. Nali nga mbeerawo neŋŋamba ekyo siri kikola. Nzijukira n'ekiseera kimu nali mu Aristock bookshop waliwo omukwano gwange omusajja yajja nanneebuuzaako naŋŋamba asooka mbulire Andrew munnange twaggyemu olubuto nze ne girlfriend wange ne Katonda alinsonyiwa. Nzijukira omulenzi oyo we yakiŋŋamba nali muwa ekitiibwa ne we yakiŋŋamba dati yakoze ekintu ekyo ne mpulira nga ndi disgusted naye ne mpulira nga sikyamuwa kitiibwa ne ŋŋamba David naye ye yabikoze. How can he do abortion? How can he? Ne mpulira nga ekitiibwa kyonna kyali alina kigudde wansi kikomyeyo. Kati nenzijukira engeri gye namulabamu ne ŋŋamba ekitegeeza essaawa zino gye neerabamu essaawa zino ndi spoiled. Kyovulaba we najja ka video ke nakola nga nakatandika social media influence gye nkola kati ku YouTube ne ku TikTok
Ningamba abantu abangoya nimbagamba bannange, never say never. Never say never. Never say that I can never do it. Never say that I can never do that. Never say never. Just osabanga busabi Katonda kuyamba notwesanga mu situation yeyo. Because you don't govern your life. Wotabuwa Yesu obulamu wotabuwa Katonda kubuleadinga. Tomanya makona na decisions zokola zigenda kuletera kubeera ng'oli mu fix, ng'oli mu crossroads, ng'oli mu masaŋŋanzira, nga weesanze nga kyewali ogamba ng'oyogera with pride. Ekyo si ekikola, ekyo si kisobola, era ndaba abakikola ne mbasekerera. Mukwano tomanya butya ensi eno bw'ekyuka ne weesanga ng'ekintu kyewali ovumira omulala obutakikola, nga essaawa zino ate ggwe kennyini ali muwa n'amagezi butya wagenda okikola, oba oluusi nga naawe osaba amagezi butya bw'oba okikola. So nesanga nga sikyali worthy about anything. Ne confidence gye nali nnyina ne ntandika okubeera nga ndi self low esteem. Juka nali sirina mikwano gya kwogera nagyo, nga mbeera awo nze wa magezi, mikwano nnyina gy'abawala, sirina balenzi, mbeera ku church, mala ku church nsira wange, ndaba firimu, obulamu bwe butyo sikyakola. Kale ekiseera kyatuuka nga batadde emmotoka, buli kimu kizzemu okubeera nomo. Naye taata wange ng'ajjukira baali baasengeyo mu kyalo, nga buli kanaku alina okuva Entebbe esayidi z'okubayita babiri, alinnyo olugendo okuva kubayita babiri ajje paka Garden City akole, kuba ye yali akyakola. Kakati ng'olugendo lwa wala olwo nga ne takisi ziba nnyingi, jamu aba mungi, ng'oggyeko transport okubeera ng'ali high, naaba nga tasobola kubeera persistent. Era nzikira lumu nali nkyazizza Macreda nga tuli ffenna, dade nankubira, munange gyolewa kajamu nga nkutte, nandagala tisensi gyensulekaawo kumpi naawe, kumpi n'ekibuga, enkyawe bukeera ndoke ngende ku mulimu kubanga nteeberezaamu okazaayo eri kubayita ababiri. Ndowala munange ekyekiro nali sitegese kubanga nsuza, nali ntegese kubanga ngenda sula ne Macreda, nagamba bugambe bambi nkusaba odde ewaka kuba taata wange ali kujja wano. Bambi ne kapapa ne kagenda, ate nga nako tekagala taata kasange, ajja kalaba atya akaana kakoli omukyala mulamba okuba akasuze nange, ng'ebigambo bijja kuyitingana. Bambi ne kapapa taata bwato najja musuzeeko. Munange okwalinga okusuza kino biri mu sitole yange era byayita tebisobola kuddamu. Taata yagifolya ddala olutentezi nga lwaba tasuze eri mu kyalo, asula wange wano mu kibuga. Kati ye ng'oba alowooza dati Abra, Andrew ndi Innocent ne mu nju yange esusuzaamu baki bawala. Munnange emirembe gyanzigwako nga sikyalina we neegazaanyiza, naye nga siyinza mmugoba. Ate simuganyidde ati munnange taata, nkusaba opangise akaluumu, ng'ekyamazima kiba tekijjamu tekiriimu. Nga naye yali ayagala aviire mukazi we kugamba nga tayagala kubeera waka. Omukimanyi wobe nga otudde mu kifo kimu emyaka gidduka mangu n'otandika n'okukadwa n'omubeera n'entondo, naye wokipinga obwongo bwo naddala nga oli musajja, ng'oli physically fit, buli kaseera obeera initiative ng'oyiye ekintu ekiba kiddako. So nga tayagala kwekumira mu kifo kimu, kyava oluusi kuva ku Monday paka Friday ajja nga asula ewange, kati mu weekend naaba nga addayo eri mu kyalo kubanga aba takola. Semirembe gyanzigwako. Aluyala natandika n'okunkubira ng'awo kiri period ey'okuba nga twafuna olubuto ne tulugyamu, eyise kati azeemu anjoyeza ng'ayagala addemu ankyalimu. Ne mugamba munaye tekisoboka, nze kuba kati ssaawa zino nsula ne dadi watusanga nga tuli ku buliri, tekisoboka. Kati laba munangalira waŋŋamba waba kale tosobola kukkiriza nzije nkulabeko, kale gwe jangu onkyalireko eno. Ne mugamba ewa, nagamba munaye nafuna omulimu, nze agumaneginga era nga nsula mu dduuka bw'omu. Neŋŋamba eki? Nsula mu dduuka bw'omu, nina omulenzi gwe nkola naye ye akola misana, then ekiro n'agenda kati ki andikamu nzeka mu dduuka. So kati gwe osobola okujja olw'eggulu n'omugera ng'agenze,
laba omwana omubula watutenkanya bambi andabirekawo okugamba nga n'ensobi gye twakola tagikonsidalinga tebereza bannaye obusiru buno ngera misasi wakera ogamba dati omuntu yali akozeeko ensobi era ensobi yasoba bulungi nnyo giddamu nti omwana gwefulisiza olubuto ku lujja era ye muwala omwangu oyo bw'okufunisa olubuto nate kati buli awasala amagezi nti nze nzijja olweggulo mbale oli gwakula naye ng'agenze then aba agenze waati nze nesonsereka bizinesi ak'omukama we kayali akolamu tube nga tosulamu munda ffenna then ku makya nkeere saawa 11 nveemu kubanga oli era atuuka saawa omwezi okumakya era weekito wekyaba munnange ng'ate nange kinkolera kubanga mba mponyi okubanga ngenda sula mu nnyumba nga sina mirembe seegazaanya taata ali awo ate ng'omanya abasajja abakulu abo babeera ku mawulire buli kaseera baayagala omunyumisa emboozi ate nga nze siri muntu wa mboozi wegamba nga emboozi yange gye manyina ngina na mukwano gwange bano abawala abato be nali nkwana be nali mbeeranga nabo kati nga simanyidde nnyo kubeera kumpi na ddadi tunyumye ekiseera kiwanvu yesinga wajja tusobola okunyumya emirimu gibadde gitya ekibuga kiri kitya ali batya supervisor n'omubuuza ku bantu bali omanya emboozi n'esirika kakati nga siyinza kulanda mboozi tubeeraawo eddakiika na tuli kunyumya ng'obulamu bwange nali nabumanyiza simu mpozi wembeerawo n'omukwano gwe mba nnyinaawo nga muwala best friend wange oba girlfriend wange oyo ye mboozi gye mba nnyina kati no nga tadda ayagala tubeeraawo tunyumye naye oyo mukwano gwange kizito gwe twali tubeera naye ku nnyumba ye yali musajja munyumya nnyo era nga gwe yajja ne banyumya tata n'atuuka n'okkuba essimu ewaka ewa maama n'agamba bannange mutabani wanneewala tetuyinza kutuulakawo ne tunyumya naye nga tunyumya jasi ntubeera ne tusirika kati ate onoomubuuza ki nti taala kino na kino tusobola omugamba daddi ewaka kugamba ngaoyo tolina mirembe naye ate nga okitegeera kyalimu ddala tayagalako na transport buli kanaku kugenda ntebe so kati nga Ariela wampita gyakolera ebeera relief n'ogamba wayi kampone ku muzeeyi nze kamuwone ngende nsoleko n'akawala so munnange obuto bulamu bwe lwatambula kati awo mu kaseera ako nga Macreda ajja lwalo lumu abaali beera ba like mu wiiki emirundi 3 ne gikendera nga ekyamazima tulala lumu na lumu ate nga by then tale ku stress ya muwasa kuba yali akyamaliza bintu bya kusoma kwegambanga abeera lwabayoyezza nsobola n'ogendako ewuwe ne mukola ki sobola gendako ewaabwe ne tutambulako muka evening walk naye nga sikujja waka nga nkimanyi tuba tuyinza okuba nga tukyali awo daddi n'akoma okuva ku mulimu ate ekiba kiswaza nnyo aba balaba ku muzigo nga balaba mukamwana ze ate ne daddi ate ne sezaala waabwe omuwala azze kugamba wabaawo kunnyo confusion era awo nefuga mukasa daddi yajja mu nnyumba nemba nga sikyayingiza muwala yenna okuggyako nze okubalumba gye bali oluusi lwe mba njagadde layira nga lwengenda naye nga naye nali mututte wa maama nga gyali kati ng'omuntu aliwo ennyaawo yali Ariela munnange ekiseera kyatuuka nga tubeereeyo mbeereeyo ne Ariela laba ekiseera we kituuka Ariela n'aŋŋamba munnange ono omulenzi gwe mbadde nkula naye yeegobye yagenze naye ngenda gamba mukama wange dati waliwo omulenzi omulala ayagala omulimu ye tafa ku ssente oba omuwammeka just ayagala kwebuzaabulizaawo awo kubanga aliguba ku bintu bya kugenda bweru kati awo dadde we yajja okubeera mu nnyumba yange nafuna akaddiiro akalako okugenda ekkata mu baderivale kati awo nga mbigobako waliwo n'abaana abansupportinga mu platform eyo ne bansindikira ssente awo miliyoni zaalimu 2.3 bambi nembanga ebintu byogenda ebweru mbiteekamu amaanyi nga just ninze visa na tiketi kati awo nga nyina shuwadiri y'okugenda ebweru ku kyeyo nkole naye nga byakulindamu kati mu kaseera kak'okulinda nembanga neebuzaabulizaako ewa Ariela eyo gyakolera naye ekiro nga gyasula kati watu nagamba mukama we ati mu myezi 3 mu myezi 2 agenda kuba agenda wabula
kajje akole naffe gwe n'omuwaba mitwalo 3 tali money minded just yagala kufuna weebuzabulizaako naye nga takimanyi that omuwala ali kwekolera pass abeere kumpi nange nga ndaba ekiro n'emisana kwe kwali okuyayaya naakwe nga ndaba ekiro n'emisana kubanga ngagamba ndi fani nga wembeera omanyize wembeera mu bantu abatamanyi nze muntu abowa ne wembeera kumpi n'omuntu ekyamazima gwe ndi free naye aba aseka abeera free naye naddala nga ali mu zimuudu ezinyuma ali mu zimuudu ennungi tayinza butaseka kuba buli kaseera mba muwaniriza nze muntu awazi compliment buli kaseera nze muntu asiima n'akantu akatono omuntu kaba nkoledde kubanga mbolaba yandowoozezaako so nga omuntu anyumirwa nnyo kampani yange era bawala banyumirwanga nnyo kampani yange kubanga nensanga ennyumba nga etukula ngamba waawo simanyi wapangisiza kampani namba ey'abakirina ne bajja ne batulongosezaako kapeti yonna ng'ezebujja wow you are so clean banaye ng'oli wife material you are not just beautiful but even your beautiful is manifesting in the house laba ennyumba bwetunulanga ggwe kankuzayo mabega taata nga yakatandika okubeerako nange mu biseera ebyo ne Macreda yalinga akyakyalawo emisana kati nga tannakakasa kubeera waddala wamu nange addeyo weekend nga ajja lwawumuna lumu olunaku lumu Macreda yakyala we yakyala kwolwo yali muzimuudu nnungi n'asooka pepeta akayumba n'akateeka ku 5-star standard hotel n'akola general cleaning n'afumba ekimere mwesiga era nga mujjukirako okubanga yali muwala era nga ye muwala paka nakati amanyi okufumba ekinyeebwa omuli ekyennyanja kakati namuwa bulungi ssente nengenda nengula ebyetaagiswa bye yali ansabye n'afumba akatooke akaceera akapiraawo n'afumba n'ekyennyanja mu kinyeebwa n'atakomoka akayuma n'akapepeta obugoye n'abooza ekateni zonna n'azipafectinga obuliri n'abwala nenga akatonda Macreda nali simanyi that ne bino bikola nakulaba ng'omuntu eyeeraga nagamba nze mbikola era omuntu anampasa yesuneko bagamba bawala abalungi tetukola mirimu nze njikola mamange nkuza ntendeka kakati tata we yaŋŋamba dati ajja waza tata muteekako akakoleza nemugamba tata wawojja bambi ŋŋambaako kubanga oluusi sibaayo ebisumirizo ekisumirizo ntambula nakyo kati oyinza okujja n'obawunsingira ku mulyango kati laba we yaŋŋamba nga ajja nga twalina olunaku olulungi ndabye omuwala butabwankolera ku mirimu kati bambi era we yaŋŋamba dati ajja nemugamba ojja ssaawa mika naŋŋamba dati taata ali kujja ssaawa 12 wenti twava mu nnyumba 11 naye ng'ennyumba etunula bulungi nnyo naye nga bifu taata yali azzeeko mu nnyumba yange nga sibaddeko na Macreda nga omanya ennongoosa y'ekirenzi yesi olongoosa naye tobeera so perfect ng'omwana w'obuwala w'abasizeho okulongoosa w'abeera era taata we yayingira mu nnyumba yagambirawo nagamba ennyumba ng'etukula ng'okalongoosezza ng'okayoyisa laba n'ekimere ky'otegese sikiwa nti bino gwabikoze nabeerawo ng'asaagisaamu sikiwa nti gw'obikoze bino naga sikiwa nti gw'obikoze kyayika waliwo abikoze naye naŋŋamba naye munaye tondwaza obuko bambi taata wange tondwaza obuko naye nga taata natofaayo just nze abikoze manyi n'okufuma tonzijukira ne tusaagamukkaawo naye ng'ekyamazima singa yali wakulwala buko singa yabulwala dda era ebintu byebaganda wembikola ki wembizikiriza banayita musala mugambo njagadde kweyabya so wataata bannange ku buliri bwe twalingako ne Macreda bambi najja n'asulako nga yeewala ka transport ka kubayita ababiri entebe pakkeno mu kibuga akagenda kuoba okamanyi so ebyo byonna byabaawo nga nange sikyali comfortable nga omulyango gwe gumu gwe balaba gwennyingizamu abawala ali tatange bambi wajjawa n'awummulira ku makya n'addayo ku mulimu so nga tekikyali comfortable kudduka ewange ne ŋŋenda mbeere ne Ariera awo wonna nga oncaacapa ku by'okugenda ebweru so kugenda ewa Ariera buli bwali bufumbo bwennyini kambogere bwentyo buli bwali bufumbo bwennyini nga tukeera kati awo tebikyali byakukeera musimanyi kugenda kuba kati ku mulimu nkolawo ne bosi we wajja andabawo gwali mulimu nga guli simple gwa low dry kugolola amasuuka gulaso waliwo washing machine bananyi kyetwakola washing machine nga kumpi buli kaseera tubeera okwo nga tundulavanira nga tugamba
oli yafuuka addictive nnyo nabanga ate amastering ekintu bubi nnyo era wabeerawo alikodinga message n'agamba mu kaseera ako namanya kibayita omukwano namanya kibayita okutundula vanilla nga tuba ne zirawundi nga nnyi za vanilla ekiro kugamba bwali bufumbo bwennyini ng'akeera n'afumba n'angabula kugamba gyali emyezi 3 naye gyali emyezi 3 egyali egya intense love era mu myezi 3 omwo mwe yazuulya ddati nali simwagala kubanga oluusi nakukutanga n'akasimu nga Macreda nkubidde n'enfuluma nenjogera naye ku simu eri nenkomawo nga sorry ab'emirimu abadde bankubidde omanyi munange saa yonna nonya sente tiketi ejja biki visa byenga byemulimba neero mumba neebase tumaze otunula vanilla bulungi nga password y'essimu yange yamaze dde ogikopa agenda obikula inbox yange ne Macreda banaye ng'omuhabati oguli muli nze nagenda ozuukuka ku makya nga ndaba muntu akaaba yali omuwala bambi nga bw'aba anyiize tayomba wabula abeerawo n'asirika omulabulabi kwekyankyula n'avaawo n'atambula n'agenda era koro yakeera kutambula n'agenda yakomanga wo ng'afunye ebimusanyusiza n'akomawo kandi mugana naye gwe okimanyi wano just gwe manager wange gwe boosi wange kasi nga boosi wo ajja nga toliwo omugamba dati wagenzeewa naye nga bambi yakitegedde dati nyinayo omuntu gwe nfiirako ye aliyo omuterese ndyeno ndi mbufumbo naye kwegamba kati awo nga yayiga n'okukozesa empeke eza piiru nga tayagala kuddamu okufuna lubuto banange twabikola byonna banaye bwali fumbo bya mwezi 3 naye bwali bujjudde kibayita love bwali bujjudde kibayita okufaayo nga yeyenze muntu oluusi amuweeka ne tugenda mu kkubo jjukira kaali kantu kampi kwegambanga okateeka ku mugongo n'okaweeka eyo ku ssaawa nga mutaani z'ekiro nga mumaze okugalawo edduuka ne mugenda mufune ekyokulya ekyeggulo n'okateeka ku mugongo ne kagamba maama ng'olina amaanyi ogamba yogandabye nga tugenda ne tuteekako kafirimu awo ka laptop nga muba mulaba firimu awo romantic scene oba erotic scene nejja ne mugipozinga byolabye bakola mu ka romantic scene bwe mutandikiraawo ne mupozinga paka ne mugenda mu kaneeti ne mutandikiraawo banange. So that's how I was literally shitting on Macreda kubanga yali true love wange naye nga naye wankubira mbuuzo waayo oli wamugamba naye nagenda eno okukola oyo naye kati nga ndi mushitingako simanyi ompulira naye nga mwagala bitya naye nga nkimanyi wenna amugamba nzije mbeere naye ampe ku vanilla ajja gaana ate nga saagala kumuleetera kundowooleza dati nze ndi vanilla addict kati nga mwekumide mugamba ndi eno ndikola nga wengowa ku bintu by'okugenda ku kyeyo ngalowooza ndikola kumbe eno gye ngamba ndikola ndi mbufumbo na ariera wulira wannange obusiro obugwagwa ekiseera kitwakirwamu okumala emyezi 3 okuva mu mwezi ogwa January paka mu mwezi ogwokusatu awo tiketi yange nejja. So ebintu ebyabaawo bingi ne literally byebyo ebyabaawo okubeera nga nabeera ne ariera nzijukira moment ezisinga nga tubeerawo mu dduuka omusajja najja n'amukwana nenvaawo katebe nenefula afunye obujja kumbe ngenzi mabega kwogera na Macreda nga buli ka free space kampaamu nga njogera na Macreda kati natukana ekiseera n'akizula dati waoya oyo omuwala oyo akubira essimu likasiya n'onva mu maaso yaani ng'omulimba munnange oyo muwala neesibako namugamba simwagala n'agamba bannange nze banviire ku lulenzi lwange nze nkwagala wekka kumbe bannange ye bw'oli kuzannyirako oli omulesi akwekuumire mukama nsaasire naye nga tayiga wamufunisaako olubuto ne tulugjamu sijagamba n'alugjamu kubanga nange influence yange yaliwo nga sinawo enswala mu kika. Bino byonna byambackfiringa nga woonawulya mu story yange maaso. So awo akaseera nga Laila
twakitaamu kubanga yali agenzeko ewa mange amubuulirira amukumakuma amuzza mu layini. Naye mu ngeri omu oba endala maama buli we yanyumyanga ng'asinzireyo gye yali naye ate maama yalinga anyumya ku Macreda banange mutabani wange abakumakuma mu gurupu naye yafuna akawala akalungi oba banange bewasadde Mukama yamba afune ssente bakole embaga bagende mu bufumbo obutukuvu. Kati awo Layira wabimanyira ddala tunyinayo omuwala gwe bayita Macreda ng'abijja mu bazadde bange kyokka teyali amanyi ngenze mulaga maama wange asobole okuba ng'abeera omukyalo omulungi gwe ngenda okuwasa agenda otuuka eri ewaffe ensobi gye nakola kugamba nali kalenzi nga misaso watera ogamba dati fe okulaba ng'omulenzi akwanye si mulenzi fe okulaba ng'ofuna omusajja obuvunaanyizibwa nali kalenzi akazannyira mu bawala ab'enjawulo mu biseera ebyo nga ndi imashua essaawa zino kyesitali ndi mashua. So awo nga nyina emyaka 24-25 nga bwe buzannyo bwonna bwenzannya laba omuwala gwe ngambye nti nsaasira naye nga naye natunana ne vanira kyokka ne maama ne musindika ewa maama bwamuyambe kwegamba ate maama n'atandika okuba nga amulumya ng'anyumya ku nze kwegamba baali bansinza nga balowooza ndi perfect. Omuzadde oba olowooza omanyi omwana wo kumba omwana wo yayayuka dda nga nange laba byendimi n'essaawa zino ndina mu bufumbo obwekimpatiira n'akawala ke yaŋŋaana. Can you imagine? Kati nga wasinzireyo nanjogerako obulungi kati ate ebyo ebintu nga biruma Layira naye ng'agamba kale ono singa omuntu gwayogerako amumanyi. Naye nange nakola ejjoogo banaye nakola ejjoogo lumu nenkyalako ewa maama nga Layira gyali nembuuza maama ali atya ne bagamba agenda ate eddagala yalitandise ajja kuwona bambi kati ne batolekamu awo tunyumyeko ne Layira ne mugamba obudde buziba kuba nali ngenda kusula njagala ogendeko ojjukireyo gye bali babeera nga wali engeri y'ensiko ogendeko wali ku mupeera ngenda kusangawo awo jjukira ono yali kaali kamere kange we namusanga eyo Layira ne mutunula vanira naye nga tagaana kati naye nambuuza ku bintu bya Macreda yani nga ndaba bampraising okuba nti ye mukyalawo ne mugamba eyo bireke gwe kule kyakuleeta owone naye nga mutunula vanira kyokka nga tulina waka entisa eyo Katonda yali yagenda bannange nga ndi mu maka g'abazadde bange mutwaddeko eri esaidi z'ekizikiza kugamba naye n'atagaana. Oh God, what a shame, what a shit. Wento nenvayo nga kitegedde ono omulenzi yali kwegamba wadde yamununa naye talina future naye era ebintu byatuka ne biyitamu bw'atyo Layira n'ayitamu n'agenda e Saudi ku bwakiriina egyo ngeno tutandikira olugero butya we yayonoona erinnya lyange. So kakati Ariel ekiseera kituuka nga tiketi yange ze ndi kugenda ekata. Mu kaseera ako waaliwo demand nnene eri ensi eyo kata nga baagala ba delivery rider. Ngera oba ng'oyagala kugenda kukola delivery tekikutwalira wiiki 2 kuyitamu. Ne visa yange yali yafuluma dda naye nga nkyanoonya akasente kakutopinga app nsobole okugenda nga just visa baali bagikwata ku kampani gye nali mpitiddemu kuba nali nagaana okubawa ssente nga nalabako dda banziba ssente zange kati nga saagala kuddamu kusasula ssente nga sinalaba ku visa. Kati visa we yajja netandika okunteekako pressure nebeera y'amaanyi nnyo nnyo ddala. Era mu kaseera ako nga ndi owa Ariala nzijukira bulungi ng'awo Layira yali agenda dde Saudi. Layira nga yazzeeyo ng'era bano abaana be namuteekamu abaali mu group be bamuyambako n'addayo. Era kati awo nga yenze omuntu gwakozesa okusindika ssente ze nzimuterekere. Era kinakola bulungi ne tubeera in touch in good communication. Laba lumu wampaako emitwalo 4 nangamba ezo nzikuwadde mukwano zikozese bambi nga neegula naye nga nzitamanyi kasita yagenda bw'ati ndi mbufumbo ne Ariala tuli awo emisana tubeera nga tukola nga bawakamensi ekiro tubeera bafumbo nga tulikola firimu tuli mu mukwano gw'enjawulo. Boosi wa Ariala wajja ne fulaata mumanyi
nembeera nga ndi so busy ndi mukugolola kumbe nze siri mukola sente ndi awo ndi kweggama kabugumu ewaka naddukayo lwa taata wange aliyo kati ndi wandi kweggama kabugumu nga wenyinda visa ne tiketi yange je nsobole okuva mu Uganda mpone ekiwabu. Macreda ali eyo akimanyi nange ndi eri nkola naye nga si mutawaanyi kugamba muleka ne tuwuliza ku ssimu lwaba afunye obudde nankubirako ne mukubira lwaba tafunye budde it's okay simutaka ku pressure simanyi oba owulira. So ekitowo ekyabaawo tiketi nejja ennaku ne zikonfamingibwa okubanga ndi kugenda mu mwezi ogwali ogwa March nga 28 era nzijukira n'obulungi gwe nasembayo okubeera ne Ariela yali 2022 paka nakati siddanga mulaba physically mulabira mu bifaananyi online ku 2022 yakimanyi ati ngenda ku Lwakuna n'akaaba ondekawo yatuuka n'akitegeera ati kyamazima sigenda muwasa kuba yagwa mu mbozi yaffe ne Macreda nga laba ye musuubiza future naye nga wemma njogera naye tubeera muzi fan kola fan around naye nga soogera ku bintu bya kumuwasa gye bujja n'akigumiikiriza ddala tekyamazima ye aliwo for present naye nga nnyina gwe mpulaningira future. So n'akigumiikiriza nga dda oluusi n'akaaba yeka mukazi watto n'omusaasa n'omugamba naawe nkwagala lwakuba kale okwagala kwawuka gwe nkwagala mu ngeri y'enjawulo kubalaba nange wombeereddewo nonzikiriza mbeereko naawe taata wange yali yanyiigirira eri gye tubeera naye gwe nojja n'obeerako nange mwana gwe nonzikiriza nkwagala oli muwala wa njawulo. Ekyamazima nali mwagala mu mukwano ogw'okuba nga kyali wange ng'era wemba ndowooza ku best friend gwe nali nnyina Ariela naye nga sandikoze ebintu byakutunda vanira naye naye nga ngamba nedda nze njagale nga weoyagala Macreda nga bambi kimukaabya naye nga tolina kyakikolera kyajja kwegamba that life was really tosha nga buli kaseera abeera maziga buli kaseera abeera ng'akaaba nagamba kale soko mbulire Macreda kikyansinza soko mbulire kikyesitalina kikyesitakukoledde Andrew lwaki onkola ekintu kino kale katubeere bantu babiri obeere nga nfumba eno yafumba eri n'omugamba nedda eddiini tebikkiriza nsonyiwa naye siri kwerabira no. It was really so hurtful okulaba omuwala nga akaabira amaaso nga amaziga gayiwa gago kyova olaba wenzijukira amaziga ga Ariela saagala kuddamu kukwana muwala nga sigenda muwasa addamu ankaabire maaso kubanga tomanya amaziga ago kye gakola gakusiba progressiyo n'obanga n'okukulaakulana olwawo okulakulana ku lw'omuntu ebikolimo byakuwa nti kale wamenya omutima kale kugamba waliwo kye bayita automatic tosha depression backsliding jofuna ngaliwo omuntu gwolumiza omwala yali ayagala mufumbire muwasesori byonna byakola mu bulamu abikola kumprovinga dati amuwafiha naye nga nze sibirabawo just am enjoying her company and her body naye nga yabikola lwa love yalowooza maybe wanampita omulundi gwokubiri mbeere naye maybe nja kukkiriza naye ngaekyamazima nalookingi wa Macreda ate ngako ye muterese mu safe box saagala mukwatako wagaana sijja muyombesa naye nga ye every time and now we do it. So olunaku olwo nzijukira ekiro ekyo kinamusiibula ng'enkya ngenda genda nzireyo maka gange ennyumba gye nali mpangisa mwe naleka taata ngende mpakinga ebintu byange nneetegeke wentyo namugamba munnange simanyi oba naddamu okulabako naye manya I shall reach the time I have had with you. Nsiima akaseera ke mbaddeko naawe nsiima nnyo kubanga ekyamazima sejjusa kati mu kaseera ako kyensitagambye lumu yes nga ndigguba ku bintu by'okugenda wabweru by then okuyita ku kisaawe kuba covid yali yakagwa wali weetaaga covid certificate wali weetaaga covid document certificate ekulaga dati gwoli covid free era ng'ogiragayo ku ntebe airport balyoke bakuleko olinnye era nga ku covid certificate eyo kulina okubako ne stamp ya internal affairs foreign affairs egaranti nga dati ekyamazima ebiri ku certificate eno bituufu
kati lumu bangenze ku ddwaliro gye bangemera ne bampa certificate eyo laba wensangayo mukwano gwange omu gwe twali ffenna mu compassion nga twakula ffenna laba wetuwanyisa ennamba nga ye yasoma bambi yali musajja mugezi naye nga yasoma nnyo kale olw'ennaku gye yali ayitamu kubanga yali musajja nga mulekwa nga yakula na jjajjaawe laba wetusinkana nga ye dokita nze ndigoba ku bintu kale yali intern nga azze kukola intern ku ddwaliro eryo ali mu final yaaye akola intern y'obwa dokita era nga yajjako n'omusaayi gwa covid nenfuna ennamba ye kwe kumubuuza ofaayo singa nkuteeka mu gurupu yange nga nze buli mukwano ogwenfuna muteeka mu gurupu yange nga naye woba ne projekiti yo nga buli muntu gw'ofuna yagala agimanyeeko so nga nange buli mukwano ogwenfuna muteeka mu gurupu yange ate nga ndijuga ne mu gurupu eyo aruyera mwali simanyi obukitegeera so ekiseera kyatuuka nga aruyera wabeera ku gurupu n'ayimbayo akayimba dokita ono amuwaana najja nambuuze mulaba muyitaani nemugamba muyita aruyera gamba osobola okumpa enamba ye onzikiriza nenjogerako naye nemugamba tekirina buzibu so we nali nsiibula aruyera namugamba ngenda kuleka in contact ng'oli ne dokita oyo sijja mwogera linnya kubanga ekyamazima akwegomba akwagala so namusetinga mu ngeri gy'asobola okumuvinga on era njaga bategeeza nakati bakyali bonna naye okukkiriza ddala tekyamazima siri wuwe kyamutwalira ebbanga lya myaka 2 nga oguno omwaka gwe tuli mu gwa 2025 gwe yakonfirmiza ddala tekyamazima siri wuwe n'asobola okuba nga amuvingira on ddala era nga mukama wanaaba ayambye bajja kuba nga beewasa n'oyo dokita gwe namusetingira mu ngeri omu oba endala n'asobola okuba nga nza neerabira so namusiibula ku luno nga mugamba aruyera nsiima akaseera gompadde nsiima byonna byonkoledde nsiima omukwano gompadde oguli unconditional newankubadde nze nkwadde omukwano oguli conditional naye nze nsonyiwa naye nkusuubira siriddamu kulumya muwala nga wenkulumiza omuwala yemba nga simuwase sirijja kumulaga dda ati mwagala nga wembadde naawe nangamba naawe Andrew tondeka najjawo omulenzi alinga nga gwe ali so understanding ali so caring mbu haitizo zenjagala omuntu abeera kabona gamba katusabe omuntu akubuulirira omuntu kwegamba yatutula karakita zange sagala kweyogerako mujja kumpita w'amalala kwegamba nga laba ekifaananyi ky'omusajja ali playful ali funny nga nze talina wagenda kifuna naye mugamba munaye tomanya katonda avaayo n'akasanvu ke ojja kufuna omuntu ng'ali more than good more than me naye n'akaaba nagamba kale katubenika last moment era nzijukira bambika moment yako kali so passionate twakikolaka netundula vanira nga akaaba yenna ng'olaba anyumira omulundi ogusembayo ne tutula katebe kwegamba n'olaba nga she's crying era saasobola kumusiibula kubanga yali atiirisa maziga ng'ekisooka tagenda kuddamu kundabako kubanga ngenda kulinnya nyonyi ngende kata ekyokubiri ng'akimanyi kale singa ngenda nga musuubiza ddala tingenda kukomawo muwase naye ekyamazima nakyo nga sikimusuubiza kwegamba ng'akimanyi waliwo gwe nsuubiza okuwasa kwegamba nga heartbreak ya man I really hated you Aruyera I really hated you era nenneesuubiza siriddamu kulumya muwala yenna mulala nga we nalumya Aruyera nandi mudduse nenneefuula bufe nga we nafuuka bufe bali abala bonna bena survivinga mu HSC nga ndi HP head prefect ab'okumulima baali banneeteze nenneefuula bufe okusinga okulaba amaziga ge yantonyiza yakaaba ng'akwata akatambala n'akulukusa amaziga n'owulira nga otidde nagamba bannange ono singa abadde nga si munaddiini nga ali mu ddiini gye tulimu si bana baala bagenda n'akutandika okulunga n'akuloga nagamba jajja omulenzi oyo sooka omuleetera okubanga alowooza ku nze nzeka sooka so ekintu ekyo kyambonyabonya nekinkwatako nekireetera okubeera nga ndi emotionally down nenenya enyonyi nga mulowoozaako nendowooza ku moments zaffe zonna nagenda nga kugula enkoko nga tugenda kufuna ekyeggulo neŋŋamba ow'enkoko
funa ekisambi ky'enkoko ekisinga okuba ekinene ku luno omuwala mulungi ng'awo ndi muwanda mu maaso g'omutunzi w'ennyama nengenda mugulireyo akasawo kugamba nga yenze muntu akola fan era nga buli muwala yegomba okubeera nange naye ng'ekyamazima nga sigwe njagala ebyo byonna nga mbikola because ndi naye. So ekiseera kyatuuka nga naatera okgenda nenfunamu n'akamomenti akasembayo ne Macreda nali njagala muleka ng'ali lubuto naye yakabuuka naŋŋaana okutundula vanilla naye nga muli ŋŋamba simanyi oba naamusanga ne mugamba Macreda ku bulungi bwo nandidese ng'oli lubuto nze ŋŋaana nenkula nenkumawo nenkuwasa n'agamba nedda ssebo ojja kunfunisa olubuto ng'omaze okumpasawo officially naŋŋaana otundula vanilla naye okumanya ng'oli mwala ali principled paka nakati era bwe ntwakola just romance as our final bid kumakya naye tayakikiriza dati nali ŋŋenda n'akeera nnyo katonda nomese n'ennyonyi yange ng'ayagala kumperekera paka ku kisaawe. So be bawala be nalinawo there wentyo neŋŋenda ku lugendo olw'okuvuga delivery ekkata. Munzikirize ntandikira ku kitundu ekyokubiri nga nyumya briefly about delivery life. Oyina omulenzi nga boyfriend wo avuga bwa delivery ayina akasente kakuwa mukwano gwange n'otakasiima unjagala mutandike okuva n'olunaku olwaleero oba n'ekitundu ekiddako mu respecting omulenzi yenna akugamba dati muvuzi wa piki eya delivery ow'emmotoka naye alina obuzibu bwe naye ate abo babenderamu nnyo naye owaaka piki nakati oba oyagala visa nsobola okuconnectinga n'ogenda ekkata kubanga bakama bange banneegayirira nzireyo kuba buli kaseera waliwo delivery rider awanika ne wabaawo omupya gwe baagala era visa zikyasinza okuwanguwa okufuluma ze visa z'aba delivery rider kuba buli kaseera waliwo ayeegoba nga baagala abalala kuba of course ensi z'abawalabu abafirika banaggana banakenya banauganda be babavugira delivery tebayinza kwevugira so babeetaaga era visa zanguwa naye linda kino ekiddako nkubuulire ettabu emikarafa risk tension obubenje obeerawo ng'oli girlfriend omusajja avuga delivery mu nsi yonna Dubai Bahrain yonna ey'omuwalabu ng'avuga delivery naddala ng'ali ku piki otandika omuwa ekitiibwa nja tandikirawo nga ntuuse kata. May God bless you. That is my story for Uganda. Katulabe unadde kata na butya bino ebintu ebyavaayo mu matuga Rachel namanya dati nali Macreda namanya dati nali mushitingako butya bwe ya reactinga na butya when naswala mu group ya WhatsApp gye nali nkulembera. So that is life. Mwatu. Love story eno kino kye kitundu ekiddirira ekisembayo. Kitegeeza nti egenda kubeera ya bitundu 12 bwe kibanga kino kye kitundu eky'e11. Naye nno n'omuntu gw'ogaana okulaga ewuwo n'asalawo akulinnya akagere paka lwe yeereetayo, ekyo kiba kyongedde ddala okakasa omuntu omu eyeesiba ku munne. Omuntu nga newankubadde akusuubiza eggulu n'ensi, waliwo ebintu ebimu bw'obanga olaba ng'obimu kakabukasi, walibadde okimanya nti kamu ku bubonero bw'enkukunala obulaga nti omuntu oyo temuli ku page emu. Omuntu ng'akwagala yandiyaayanye nnyo ebintu bingi okugenda nga yabyebikkulira ng'abikulaga kimu ku kimu. Okubanga omuntu nga gw'olina okumuggyamu information, gw'olina okumuleetera okubikkulira oba okutuusa ku bintu ebimu ku mazima ag'enjawulo, akamu ku bubonero obulaga nti relationship ogisika era oginamu interest okusinga oli bw'agirinamu. Okutuuka okwagala okubuuza omulenzi nti naye ddala onjagala, n'oyagala okonfaminge just from his mouth and from his words, naye ng'olwedde olaba ebikolwa bye bibadde byogera ebigambo nga biri mu capital letters, ziri underlined ate nga bold letters mu bikolwa, naye n'olinda agambe nze nkwagala oza singa sikwagala singa siri wano, naye nga ebikolwa byonna biraga nti omuntu oyo takyaliwo. Lwaki oba tosomera ebbaluwa mu bbaasa? Maama ono yali very clear, newankubadde bamukwatira Laila ne bamutwalayo olw'okumujjanjaba
Layila ng'alowooza nti oba oliawo bamututtemu wannazaala ekintu ayongera okukinyweza ayongera okuwamba era yali tasobola kusoma codes ezo. Nyongera okugamba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, omulenzi oyo oba omuwala oyo ayinza okwogera ebigambo bingi nnyo, n'ekibuuzo kyange kyalibadde nti gw'olaba ki? Kitegeeza nti osobola okubaako by'olaba naye nga bikontana oba nga waliwo contradiction between by'ayogera ne by'olaba. Okwogera ayogera bino na biri naye olaba ki? Njagala kutegeeza ebigambo bino, ekyo ky'olaba kyamakulu nnyo, kizitowa nnyo, kikuyamba nnyo okusinga kyakugamba. Why do you mind a lot about what he says than what he does? Lwaki osaayo ennyo amaanyi n'ebirowoozo ku bigambo by'ayogera okusinga ebikolwa bye bye byogera? Tulaba bambi Adiela ng'afuna olubuto, newankubadde ng'okusinziira ku famire Adiela gy'ava, we wouldn't be comfortable okumuwasanga maama bwe yayogera n'ebizibu by'ewaabwe, but we see a girl eyagala omuntu. Mu kitundu ekiddako tugenda nga tutunulira obulamu bwa brother ne Kata, neesunga okumanya relationships ze Kata zibadde mmeka, bitambudde bitya era biggweerawa. But so far bwe tubala relationship, tubalawo relationship eya Macreda gwayagala ennyo, ne tulabawo Layila ono ow'oku company etwala abantu eya driving school, abo babiri. Ne tujja tulabawo Dirudiru yali abeera n'aba Macreda ewaabwe, ndooza nga bamubeererawo ng'abakristaayo baba bakkiriza. Then ne tujja tulaba abalambazi bameka, Dirudiru 1, Adiela 2, Layila 3, Macreda bawala 4. So atambuza relationships ziringa 4. Emu relationship ddala, obulala buli awo bwe butyo. Nina kyenjala okutuusaako lwaki njagadde okumentioninga relationships ezo 4. Ensonga endala gye saagala kubuusa maaso ya of course he regrets okujjamu olubuto ya akyejjusa. Waliwo abantu nga balinga abeeteeka ku musaalaba ne basalawo bo obuteesonyiwa. Ebiseera bisinga awo Sitaani waatwagala. Katonda ne bw'aba akusonyiye, mukwano gwo guwasobya ne bw'aba akusonyiye, Sitaani ayagala okukuleetera okukkiriza nti omuntu oyo tasobola kukusonyiwa. Ate nga mu kukugamba nti tasobola kukusonyiwa, tatera kukuvuga nga akutwalako okukola kintu oba oliawo ekikuleetera okuwulira nti osonyiyiddwa. Abantu abamu basalawo ne beesonyiwa abantu be batandiyeesonyiye ng'alina engeri gye yeekonvinsinga nti omuntu ono tasobola musonyiwa. Sitaani olw'okuba yajja kutta na kuzikiriza, awo aba akwagala. Olowooza yakusonyiwa, ebyo byonna teyakusonyiwa. Omuntu oyo mutegenda ofune mulala, awo Sitaani waakwagala. N'ekyo bino abantu bangi babeera awo nga balina obulamu obukadde bwe babeeramu, babuvaamu, naye nga they still live their history. Waliwo bye tuyinza obutasalawo ng'oluusi ebyava mu kusalawo kwaffe, waliwo those after effects. Katonda bw'aba atuwadde ekisa ne tutasinkana, ne waliwo n'abatasinkanye side effects, naye nga bo bennyininyini obulamu obukadde bwabalemeramu. Buli akabeerawo n'alowooza oba kabaddewo olwakiri. So obusibe buno, chains zino nazo tuba tugwana okuzikutula nga tukkiriza nti bwe tuleesa ensonga zaffe eri Katonda okutusonyiwa, ddala atusonyiye. So we live a free life, but we prison ourselves nga tukkiriza nti tetuteebwanga, tetusumululwanga, tetusonyiyibwanga, newankubadde nga tukkiriza nti okwenenya okwatula ebibi byaffe emiri mu maaso ga Mukama twakikola. Sitaani awo nkugambye nti waba akwagala. Ndaba ng'okwazza edya lya Adiela. Bannanga Adiela ono actually abawala mbadde nkonfaminga bo babiri. Dirudiru was a no for me. Layila was a no for me. Macreda, yes. Actually a big yes. Singa tubadde tetutwala, singa tubadde tulondako nti tulonda ku Macreda na Adiela, twaligambye nti of course tutwala Macreda. Macreda bw'abanga atulemye
ne tugamba nti kakati tugenda kusetolinga na Alyela kubanga bambi kabadde kagezaako kamama kabadde kagezaako ndaba n'okugyamu olubuto ate kamaze ne kakompromisinga oluusi waliwo ebintu ebibeerawo ng'ogwana okuyigira ku history. Yes, yayiga n'afaayo ku bya famire kyali kirungi naye nga tekimala. Naye ekibuuzo kye njagala okubuuza wano oba oliawo nyinza obutagenda na mu birala byonna. Alyela oba olumu bubeera buto ogenderanga nnyo bwe njogera obuto oba olumu bubeera buto. Eventually agenda mu simu ya Andrew ba mu chat za Andrew alaba his conversation ne Macreda. Akkiriza nti omwana omulenzi ono ayagala omuwala oli. Abantu bano baagalana. Omuntu ono ankozesa bukozesa omuntu ono tandiko omuwala gwaliko y'oli. Ekibuzo kyange kyali badde nti omuwala ono lwagudde mu chats lwazudde nti omuntu ono tamuliiko oba ebikolwa bya Gaayo okuva emabega bibadde byolekanga bw'atamuliiko. Kati wano era abawala n'abaana ab'obulenzi we watutawaanya. Ntera okusinkana abantu nagamba omusajja ono yali mulungi nnyo omuwala ono yali mulungi nnyo naye emyaka ebiri egiyise emabega yatandika okukyuka. Kakati asooka onsiigira ekifaananyi ku bulamu bwammwe okuva gye mwatandikira n'okutuuka kakati. Kakati ne mumala ng'owunziko omugamba nti wait oyogedde mu myaka ebiri egiyise oba omwaka guno nga gutandika yatandika okukyuka. Naye mu mboozi gy'onnyumiriza nga mutandika ne mutambuza emyezi 6 mugenda oweza omwaka bino oze tobiraba. Kyogala okungamba nti omuntu ono okukyuka kwe obutabeera kwekkiriya obutunuulira 2025 ng'atandika nze bwe twogera naawe obutabeera kkiriya bwa musajja ono bwa muwala ono nga mbutresi nga way back mu myezi 2 egisooka egya relationship. Tisozimo kikyotegeeza ongambye kugamba bw'ati. Did you read between the lines? Tulanti wanti ali kkiriya. Kakati ebiseera ebisinga awo ntero bagambira nti waliwo relationship gy'olaba ng'olina givaamu 2025. So nga nze bwe twogera nkugamba nti ne relationship eno gy'okadde nayo okuva mu 2020 relationship eno yali tesukka 2021 nti lwaki nti gwe bino bitunuulire gw'ogamba omuntu nti yakyuka byoyogerako okukyuka byogera 2025 naye omuntu nze bwe mutunira n'okubeera kkiriya tabangako kkiriya gwe kiki kyoyita okukyuka. Omuwala ono Alyela alaba obutabeera kkiriya bwa Gaayo kubanga ayagala nnyo Macreda n'ebikolwa byali biraga. Kakati alinga agamba nti kino gwe gwali omusumaali ogukomererayo. Naye osanga abaana ab'obuwala nga babeera mu relationship n'abaana ab'obulenzi babeera mu relationships ez'obulimba naye nga ye tasobola kukiraba. Ekyokubanga takiraba tekitegeeza nti kiba tekiriiwo, kibeera tekirabika. Ne waliwo okubeera mu relationship ne mu love kyoyita love ng'olugaddewo tokyali sensitive eri nsonga nkulu tokyalifaayo ku mejalinga mubiri meja olina engeri gy'okonsidereteriza ku biri mayina nga tukulaba already ekintu okizimba kitambula kigenda kuyiika naye nga gw'ogenda okalakala n'ekintu kyo. Wano wenjagala abantu okutegeera 2025 uno tumumalako tuyingira 2026 wewa relationship gitekeko ku minzaani ginyenyenyenye mugiyuuye ddala omuntu oyo owulira bwe kiba kidomola kirimu amazzi ge weetaaga gy'olaga oba oli ku kidomola ekirimu obubeeza amayinja oba baakuteeramu musenyu. Obulamu bw'okubeera singo bumenya okubeera obw'omukisoomooza naye teri kiruma ng'okubeera mu relationship ng'ogira ne weegomba ali obwomu kubanga ye kyalaaki nga kiri kimu yeetaaga omuntu ow'okubeerako naye ow'okunyuma ekyo kyasubwa. Naye ate ono already ali mu relationship ansubwa ebintu bingi ali mu relationship naye omuntu amutambuliza mu bulimba omuntu amutambuliza kuba nti waali naye nga taliiwo abantu ne bakulaba ng'olinga ali occupied but the fact is toli occupied. Okubeera single nga kiri very clear nti oli single it is understandable naye ate okubanga abantu bakulabanga ali mu relationship naye nga gwali mu relationship okkiriza nti wallahi kawaani. Omuntu njagala otambule ng'alina amagezi ng'omugezigezi oleme kutandika kukkiriza nti bakulimba nga ffe bwe tukwetegereza tukugamba nti tebakulimbye kati naye baakulimba emyaka ebiri emabega. Bannange mbabuulire nga bwe tutagala ku investinga wantu sente zaffe nga tezidda
n'okuteeka awantu omutima gwo nga tewakola makulu kimenya kiri ki ekireetera omuntu okuba nga bamulimbye n'akakasa nti bamulimba ku myaka 5 gy'amaze mu relationship ng'akizuula ku mwaka gwa 5 naye ng'emyaka 4 egiyiseewo babadde bamulimba? Kwe kubeera mu relationship n'ensonga enkyamu kubuddama mu buddami oyagala kubeerako bize olwo byotajja kulaba relationship yekuliisa yekwambaza olwo byotajja kulaba kino nkibalabula abaana ab'obuwala bangi temwetaaga balenzi mwetaaga mulimu nkiddamu kikunyiize nkiddamu waliwo abaana bangi bali mu relationship nga tebazeetaaga beetaaga ki they need jobs waliwo oba nategese ekyogerako mu kitundu kisembayo let me check my notes here notes zange zigamba ki ndoza kiri mu maaso njagala abaana ab'obuwala okubaako abalenzi bemulaba obulabi musigaze friendship naye ng'emikisa egy'okusetolinga n'omuntu ng'oyo gyeba teginnabeera kushuwa n'omulundi n'ogumu. Waliwo omulenzi gw'obeera mu bulamu bwe ng'omusanze ali mu nteekateeka ez'okusetolinga muleme kulowooza nti people look forward to settle after finding those people to settle with. Muleme kulowooza nti abantu baagala okufumbirwa nga bamaze kusisinkana bagenda kufumbirwa nabo oba bagenda kubawasa. No. I can be ready to marry even when I don't have a girlfriend. Ojja tegeera ekyo mu kitundu ekisembayo. Ofunye omukisa okulira ebigambo nga bino. Ojja kudda n'okuba brother amayinja naye yabadde muvumu ekimala okuvaayo atuwa obulamu bwe ababuyigirako babuyigireko. Ebimu ku byasijja kwerabira mu bigambo bye kwe kugamba nti kati awulira nga muvumu takyayagala kubeera namuwala nga amulimba waakiri agenda kugamba amazima onyiige nti nze mukwano nkukwana ne byakubombolamu bubombozi byakiyaye wano tewaliwo serious business. Kawani, are you ready for Kawani? Name the price. Bwe ngamba name the price oyinza ogamba nti onfudde malaya, please set your conditions. Tekawo bukwakulizo bwonze ekyange nkitadde ku mmeeza njagalamu just bya just. Kati gwagala ebya just for just oyagala ki? Akugulire poloti, akugulire emmotoka, akuzimbire, akolere business. Oba aweerere batobo. See you in the last episode and thank you so much for watching. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira. Mwe bali kutugula ku ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko oyinza obba tolina kyogukozeemu naye sijja kubuuza. Kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo okubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu nga tebagumazeeko naye webaze Katonda nti oli mulamu ate nsaba nego gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era okumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena namwe mwenna bateeko tuwagira musembere bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo puloti temwerabira tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola tumukkiriza bakasoma baffe abalungi tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese offer ennungi ennyo ddala eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja puloti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu abaagala ebibanja. Nammwe abaagala ekyapa puloti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula ebuwalula mbuza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka tebijjiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijjo abagamba nze njagala eka. Yes, tuleese eka ku miliyoni 45 ebuwalula. Abategera Mutiyana Road nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ebuyala ku Macreda ku miliyoni okutandika ddala ku 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku 5 ku miliyoni 3 kitundu. Bannange n'okufa
eno offer bannange sofa tuyina ettaka mu eka tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babaggalako omwaka batwala puloti enneneko abasinga baagala puloti enneneko so muntu ono tutandikidde ddala ku 5 nga bibanja then netwambuka ku 5 ku 10 byapa banange tukkiriza ne kibanja mpola ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka abasingira ddala abadde bamanyi ofisi zaffe wetwadda siwala nnyo newetubadde ate lwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti wetwadda wangu wakulaba nga wena amanyi emmengo katale oba emmengo ku sheeru ekizimbe kyetuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinanye sheeru opposite sa Apollo Kaggwa era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala neweningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera essomero lindi opposite wano sheeru endi mabbali so tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kyennina so baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday ennaku zino twali twakyusaamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga so abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzombero zibasomera eri 0752 110514 eyo njikwata nnyo nekwatisa ku nziramu mangu nnyo mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala mbagala nnyo planti baffe